أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما إنك أنت علام الغيوب. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereze yatonda ensi Allah ng'ate naffe yatutonda, nkikakasa bye basinza byonna bisinza mu bukyamu, nkikakasa nti ateekeddwa okusinzibwa ye Allah, nkikakasa nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah, muddu wa Allah, ate nabbi wa Allah. Kutira omwoyo gwange nejja mu buli omu twefeeko kutegeera Allah tabaraka wa ta'ala. Abooluganda b'ebitiibwa, akaseera koomala mu nsi oli wa kubuuzibwa kukko. Fuba nnyo okukoleramu ebigwanidde kubanga tekagenda kudda. Tukyagenda mu maaso tafsiri ya Qur'ani ekitiibwa suratu Al-Baqara. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu suratu Al-Baqara, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala, atugamba Allah nti waliwo ekiseera wekigenda okutuuka, wadhalika yawmul qiyama, wadhalika yawmul qiyama idh tabarwa alladhina tubi'u. Abantu bonna abagobererwa, abantu abagobererwa bagenda kwesamba ababagoberera. Buli muntu yenna alina gwagoberera nga tamugoberera mu butuufu, mbikwatagana n'enzikiriza, agenda kwesamba gwe yagobereranga, abamugoberera. Abadinkoni bagenda kwesamba endiga zaabwe, abakubi b'ebitabo bagenda kwesamba abantu be bakubiranga ebitabo, abaimaamu abafu, imaamu dalala, aimmata dalala, baimaamu b'obubuze bagenda kwesamba abagoberezi baabwe. Wajja kusigalawo buli muntu yenna yagobererwanga mu butuufu. Bujulizi buli luddawa, idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u. Abagobererwa bagenda kwesamba abagoberezi. Wara'u al-azab, ekyo kigenda kubeerawo oluvannyuma lwa kulaba bibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ateeke mu bagobereza abatuufu, kuba bagenda sembeza ebibonerezo nga wallahi abantu bali ku bunkeeke. Wara'u al-azab, wara'u al-azab, ng'ebibonerezo Allah amaze obbisembeza. Agenda bisembeza ate, waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Bagenda kuleeta jahannam abantu bamulabeko, bagenda kubesamba ddi, wa burrizatil jahimu liman yara. Omuliro gwe bayita jahimu Allah agenda gujjayo, burrizati ay udhhirati, gugenda kwolesebwa liman yara, buli muntu agulabe. Yawma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Omuntu agenda kujjukira buli ke yakola konna naye nga tebikyamugasa. Yaqulu ya laytani, ya laytani
ya laitani qaddamtu lihayati. Omuntu agenda kwenenya atandika okukuba ebiwoobe naye nga tebikyamugasa. Kale singa obudde bwange bwe nali nga nkyali mulamu nakoleramu ebyomugaso. Qaddamtu lhayati. Kati wono wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atulaga nti mu kiseera ekyo nga Allah ajjeeyo ebibonerezo bye, lamma ra'aw al'adhab tabarra'a alladhina ittubi'u. Amakulu aya esobola okubeeramu taqdimu ne ta'khir. Amakulu lamma ra'aw al'adhab, bwe banaamala okulaba ebibonerezo Allah byagenda okubaleetera, tabarra'a alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u. Abantu bonna abagobererwanga mu bukyamu bonna bagenda kwesamba abagoberezi baabwe. Wataqatta'at bihim al-asbab, bajjewo obusonga bwonna obulaga nti balina akakwate ku bagoberezi baabwe. Bebaayozayozanga aga nti oyo nze musumba wewa omugoberezi wange, nze imaamu wewa oyo nze mbadde musawula wanga. Taqatta'ati bihim al-asbab, kulla al-asbab taqatta'at. Buli nsonga yonna nga Allah agikutuddewo, nga buli omu ali nafsi nafsi, ali ku lulwe. Qala Allahu ta'ala wa qala alladhina ittaba'u, abantu bonna abagobereranga, abasajja bali abasumba abagobereranga a'immata ad-dalal, baimamu b'obubuzi. Wa qala alladhina ittaba'u, bagenda gamba abagoberezi nga beboogera oluvannyuma lw'abali okubeesamba bebagoberera, law anna lana karratan, singa Allah atuwaayo chance. Al-karra opportunity, chance. Allah singa atuwaayo akakisa ke bayita karra, law anna lana karratan, singa Allah atuwaayo akakisa netuddayo ku duniya, fanatabarra'a minhu, netwesamba agasajja gano n'agakazi gano, netugeesamba netubeerera ddala wala nago, kama tabarra'u minna, nga naffe bwe batwesambye olwaleero. Naye nga tebikyalina makulu. Kyova olaba omuntu alina okufaayo okwesomera eddiini, okutuula wansi n'osoma ki, n'otalindirira bantu kutegeereranga eyo gye bali. Atandikeyo n'akutegeerera n'akubuulira ekyokukola, walikoze bw'oti leetayo embuzi. Kiseera kijja kutuuka nti Allah singa mpaayo akakisa, fanatabarra'a minhum, netwesamba abantu bano kama tabarra'u minna, nga bwe batwesambye olwaleero. Qala Allahu ta'ala kadhalika yurihimu Allahu a'malahum hasaratin alayhi. Waliwo ekiseera bwe kigenda okujjanga Allah emirimu gye gyonna gye bakoze, so Allah atukuumire emirimu gyaffe, emirimu gye bakoze Allah abalaganga bakooyera bwereere. Hasaratin ye muntu okubeera nga akola naye nga aviiriddemu awo, bakooyera bwereere. Okoowa nga tofuna mpeera, okola n'okoowa nnyo naye nga tofuna ki, mpeera. Hasaratin alayhi. Qala Allahu ta'ala wama hum bikharijina minan nar, tebagenda kufuluma mu muliro. Aya eraga nti ekwata ku bakaafu abagoberera abantu mu bukaafu. Al-khasru kitegeeza kufaafaaganiro, losi. Al-hasru kukoowa, naye ng'okooyera bweri. Wadhalika qawlu Allahi ta'ala thumma ruji'i al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'a
wahuwa hasir. Yaga nti zzayo amaaso ku ggulu otunuulire eggulu ng'onoonya olunyaafa. Yarji'u ilayka albasar, amaaso gajja kukomawo khasi'a, gaviiriddemu awo. Wahuwa hasir, nga n'okukoowa gakoze ki? Abakoowu nga tegafunye kyegakoze ki? قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله قام باكولا بانتبنا. فسبحان الله ونو الله ويقول بانتبنا يلي يقولك حلال. Bujulizo bulaga nti halal n'atali musiraamu tateekeddwa kulya ki? Haram. Ateekeddwa kugenda kulya ku muntu bitali bibi. Teri akkirizibwa kukola buli azaamaanya kabeere mu ki? Kabeere mukaafu. Ya ayyuha nnaasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Abange mu abantu muli ebiri mu nsi naye mulina kubirya nga halal, kyekisooka. Ekyokubiri nga tayyibun, nga biki? Nga birungi. Kyolina okulya kirina kubeera halal ate kirina okuba nga kirungi. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yagamba nti inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin wa qala allahu ya ayyuha nnasu ya ayyuha arrusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا. Allah yalagira abannabbi be bye yalagira baki? Allah mulungi takkiriza okujja kwoki? Thumma dhakara rajulan, oluvannyuma Allah nabbi yayogera ku musajja, eriyita kissa y'omusajja. Omusajja oyo ash'atha agbar yutilu safar. Omusajja oyo atambudde mu lugendo ng'agubye, aliko n'akafuufu. Awanvu y'olugendo atuuseeyo bimukutte, awamu n'okubeera nti omuntu ali mu lugendo. Assafaru qita'atun min al-adhab, olugendo gutundutundu mu bibonerezo. Yamuddu yadayhi ila as-samaa, Allah yanguyiriza okwanukuliddwayo omuntu ali mu lugendo. Omusajja n'ateekawo asbaabu zonna, ali mu lugendo kyekisooka. Ekyokubiri madda yadayhi ila as-samaa, yawanika emikono gye waggulu. Mu byanguyiziriza omuntu okuba nti Allah yanukula edduwa okuwanika kuki? Kuba kyajja mu hadithi nga nabbi yaga nti inna allaha hayyun karim. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wansonyi ate mugabi ate nga wakitiibwa. Yastahi min al-abdi, akwatibwa ensonyi eri omuddu idha rafa'a yadayhi, wawanika ki? An yaruddahuma sifra, emikono okukomawo nga Allah takuwadde kyokola ki? Kyoyagala. Yaruddahuma sifra, emikono ne gikomawo bwereere. Yastahi min al-abdi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra, akwatibwa eri omuddu okuwanika emikono nti Allah nina kye neetaaga. Kati omusajja ataddewo ne athar oba n'obuufu Allah bw'asinga okwagala. Asbaabu istijabati du'a mulimu raf'u lyadayn, okuwanika emiki. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa mat'amuhu haram. Nabbi yaga nti omusajja oyo awamu n'ekyo nga awanisa emikono alya haramu. Mashrabuhu haram, anywa ki? Malbasuhu haram,
ayambala ki wa gudhiya bil harami alikirizibwa haramu fa anna yustajaba min dhalik ay fa kayfa yastajibu Allahu min hadha ar-rajul Allah ayinza atya okwanukula edduwa y'omuntu ali haramu. Abooluganda obujulizi obwo bwonna butulaga nti omuntu alina kusala magezi bw'aba alina kyagenda okulya alye eki alye ebintu ebikkirizibwa okuliibwa, bw'aba alina kyagenda okunywa anywe ekikkirizibwa okukola ki okuliibwa. Lwaki oli ekintu kya munno nga si mutebenkevu n'omutima, gwe n'okwata bukwasi n'otwala bintu bya munno n'olya? Lwaki otwale mu maali ye min ghairi tibi nafsihi nga si mutebenkevu n'ekyokunywa kye kyotutte? Emmaali ye gy'otutte kyabulabe nnyo okubeera nga omuntu alya haramu, ate kyabulabe nnyo okubanga n'abaana bo baliisa haramu. Okubonaabona kw'abaana baffe kumulaba olwaleero n'okubonaabona kw'abantu, wallahi Allah asobola okubonyaabonya omuntu ng'ayina haramu gw'alidde okumala nga takkiriza na mirimu gy'okumala ennaku 40 oba n'okusoba, n'akubonyaabonya olwa haramu omu gw'okoze ki? Wate abaafuula haramu nga yenkola yaabwe ya buli lunaku, nga takyafaayo ndidde haramu bandidde ki halaali. Abo tubayina nga bangi, ye tafaayo akaltu halalan au haram, ne mudduwa tasobola kuteekamu nti Allah nkusaba ongabirira halaali. Omuwalimu gwe baatunyumiza, omuwalimu omu ku basaaze be yajja gyali namuga sheekh obwavu bunnuma. Obwavu bukola ki? Sabira ku dduwa. Sheekh namuga wanika emikono, nawanika ki? Seeka nawanika edduwa, nawasaba edduwa nagati Allahumma rzuquhu halala yakfi, Allah nkusaba omusajja ono omugabirire halaali amumala. Omusajja edduwa yagivaamu, yababuuza seeka we, ya sheikhana malaka wal halali wal haram kulillahu yarzuquhu, ate bya halali ne haramu obifaako ki? Gwe mugaya Allah akuwangabirire ya halali ne haramu tobiyingizaamu, gwe gabugaya Allah kola ki? Mbunga alaba seeka amuyingirira okugaa nti Allah mugabirire ki? Halali. Abo tubayina nga ye tafaayo aakala halalan au haram, alidde halali oba ki? Abooluganda enkola eyo si ya busiraamu, omuntu obutataliza byalya nga gwe byosanga byokola ki? Era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kubolereza abantu bangi olw'ebyo ebitwalibwa emimwa gyabwe n'ebikozesebwa ebiri wakati w'ebisambi byabwe. Era nabbi abuuza sahaba nti omanye ebigenda okusinga okuyingiza ddala ba ahlu tawhidi muliro ng'ekiri wakati w'emimwa gye n'ekiri wakati w'ebisambi bye? Kuba haramu asinga kutambulira imma kyolidde ne kigenda mu lubuto oba obuseegu oba obwenzi omuntu bw'aba akoze, oba okwogera swakaba oba okutemerera, olulimi luliko haramu mungi, ng'era obwereere buliko haramu omuki omungi. Obwereere buvaako amaaso okutunula, buvaako emikono okukwata, buvaako ebigere okutambula okugenda eri haramu, buvaako okukola ebintu bingi. Tukuutira abantu okutya Allah tabaraka wa taala mu bulamu bwabwe obuli private, nga bwabwe bwokka butunulenga mu nnyo obulamu bwe obuli private.
kubanga teri bantu babeerayo nti onaaswala olw'omuntu ewabeerayo Allah byokola alaikum salaam ng'obikolereeyo mu kyama sika Allah tabaraka wa taala omuleete mu bintu ebyo tegeere nti waali kuba ye Allah ali open gye biri teriyo kyasobola mukweka inna Allaha la yukhfa alayhi shay'un la yakhfa alayhi shay'un fi l-ardi wala fi s-samaa Allah teriyo kiri private gyali mu nsi kebeere eggulu la yakhfa alayhi shay'un naye abantu beewuunyisa mu ngeri gyakwekamu haramu we ng'alowooza nti owekitiibwa Allah takola ki fa aynu llahi la tanaamu ayuha al ikhwa wal akhawat eriiso lya Allah teryebaka fa aynu llahi la tanaamu amaaso ga Allah tegakola ki الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وكتب الله تبارك وتعالى تقواتبوا قسم جرى يدوك بك فعين الله لا تنام إريس يا الله تليبك أتا ما سقف وأنتو كقولتي كتاو غوتيسا ما سيبك ني الله تيبك سأل الله أتوكوز بيرونج طيب قال الله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا الله يتتليه بيري مونسي نتليه محلالي يكا أتنغ بيرونج بوبول يلي حلال أتي بوبول يلي حلال يجابشي بيرونج شوفوا بقاعدة يا أصول يقول الأصل في الأشياء الحل والإباحة ebintu byonna ebiri mu nsi Allah yatutatulye buli biri halali asulu yabyo biri halali buli ekiri mu nsi Allah yatutatulye al aslu fil ashya asulu y'ebintu ebyo byonna gwe byolaba biri haramu asulu yabyo yali ki hatta ta'tiya bid-dalil okutuusa nga otuleetedde obujulizi obulaga nti kino kiri ki kati ebiri mu nsi atuziiza okukirya yatugaa nti ekyo kiri haramu suratul baqara muno mwennyini Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala suratul baqara ayina ekigambo kyeyatugamba كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا لكن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ويجتبى الله يباتون لبيري منسينغا بيونابيا ممكوزيسينغا بمكولاتي الأصل في الأشياء ebintu ebiri mu nsi byonna asulu yabyo alhillu biri ki halal engoye yambalanga bw'oyagala kitegereka abakyala wasanga kukola ki bw'oyagala ebyokulya buli kisolo kiri halal ye asulu yakyo ebifudde biki ebyo byali halali mu ntandiko kati atugaa nti ebifudde biri haramu yatuleetera obuki era bw'aleeta obujulizi sam'an wa ta'a okumanya byali halali n'omwenge gwali ki okutuusa Allah bwe yassa obujulizi ng'atuziyiza okunywa omwenge ate ogwo Allah tabaraka wa taala yaguziyiza bitadarruji tujja kulaba aya zaago يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة البقرة ويجتب الله تبارك وتعالى مبكرة يقام يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بكبوزكم وينجي نزال
bagambe mulimu ezzambi ddene n'emigaso egidde eri abantu, naye ezzambi ly'okufuna ng'onywedde omwenge ddene okusinga emigaso, okutuusa Allah bwe yassa aya ya Maida. Aya ya Maida egamba etya? Naam, ya ayyuha allazina amanu innama alkhamru walmaisir walansab walazlam rijisun min amali shaitani fajtanibuhu. Abange mmwe abakkiriza, omwenge n'ezzaala, okweraguza bukyafu. Allah n'afuula omwenge gwonna nga bukyafu. Min amali shaitani, mirimu gyaki? Fajtanibuhu, mugyewale. Kuba sitaani eyagala kuteekawo bulabe wakati wammwe ng'eyitira ku mwenge. Allah ekiraba nti omuntu bw'atamiira alwana. Omwenge buli omu gumukola bubwe mwaba abagunywa. Waliwo gwe kukuba ng'agenda agwa bugwi ku makubo, waliwo anyiiga gulinga njayi, n'enjayi naye era eri mu ttuluba lyaki. Buli omu emukola. Waliwo gwetambuza ng'ayiwa buyindusu, sajja omukulu agenda ayiika endusu. Waliwo gwewa amaanyi nga ye amadaala g'omanyi nti bw'ogwomenyeka yalaba nga mita ng'alaba oluto olumu n'emukuba. Okujja waffe yajjamu engoye n'adduka emisinde, yanywa akadomola k'enjaayi. Omanyi akadomola kano bamugamba eddagala, kumbe enjaayi egenda mufuukira ki? Obuzibu. Kati byebimu byebyo biri haramu. Okumanya enjaganzibu waliwo beekuba nga ye agenda aseka busesi. Wallahi omusajja omukulu yali aliko osekerera mu kkubo omwo, buli gwatunulako ng'aseka, buli gwatunulako ng'akola ki? N'aseka ekyalo kyonna. Ogenda okubuuza nti biki ebyatuuka ku Kamaadi? Kamaadi naku zino bimukuba eyo njaayi. Waliwo beekuba nga ye yeebaka bwebasi. Kati waliwo ekika ky'enjaayi bakireetera mu Makerenda, bakitulaga juzi, ziringa kapiso oba Makerenda gali awo galinga Sipuro. Bw'olimira awo wennyini wokkirira n'ogwa wansi. Njaayi ekwatirawo eri ya bulabe nnyo. Bangi mu baana baffe bagudde eddalu lwa njaayi. Tano ezabijanjala. N'agenda akwonamu. Aha. Allahu akbar. Noza mukiraba. Kati oye muliisa mmere n'alya emmere kilo 5 ez'akawungo zita zakuzanya, bakusimba kwemu togimalaawo, 5 oba ogenda giteekawo. Ne haafu yennyini waliwo omuntu nga tasobola kulya haafu, ne kwota omusajja gw'osimba ku kwota n'emulema. Wallahi kwota yakawunga nnene kuba mukuffe. Agaye kakwota kokka. Kwota eyo gy'olaba naye abakolamu eba ntono ddala. Abazimbi abo abasima ebinnya ebinene, abavubuka bwe twatwala okusima ebinnya bya kalina, ayayayayay,
yagamba tuli abantu 4 ne kilo 4 nevuga ndi kuliko n'ekyeggulo n'ekyenkya ekyamisana kakati ekigenderwa kya Allah mu aya eno ali ayina kulya halali tokkizibwa kulya ki ekyokubiri asulu y'ebintu byonna byali halali wabula Allah yagenda ajjayo nga bwatuga nti kino kiri haramu okumanya byali halali n'embizzi mu ntandikwa abantu bali balina kugikola ki kutuusa obujulizi bwe bwajja nga Allah atuziyiza okulya embizzi era waliwo obujulizi nga weebuli nga Allah tabaraka wa taala aziyiza okulya embizzi so teri muntu akkizibwa kukwata ku mbizzi olw'okuba obujulizi bwamala okukola ki qala Allahu taala hurrimat alaykum almayta Allah aga nkiri haramu gye muli okulya ebifudde waddamu n'okunywa omusaayi waliwo abantu abamu nga bafiidinga kuki nga bo bafiidinga kuki ku musaayi era nga akwata omusaayi n'akwata ekisolo n'akifumita kyakifumise n'alembeka anona omusaayi enkola ey'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagigaana walahmu lkhinziri n'ennyama y'embizzi Allah yagigaana ogirya ate abawalimu baamala ne banyinyitira mu mbizzi ne balaba nti ku mbizzi tekuliiko kirungi kabubeere bwoya nga bwaki buli haramu kalibeere eddiba ly'embizzi oli naagamba nti eddiba ly'embizzi tulibaagako tulikozesera ng'ekisolo ekifudde kyokka nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ente bwefa n'egwawo mugibaageko eddiba mulikole ki y'ennyama eri haramu n'embizzi nabbi yagamba dibaaguha okubaaga ekisolo ekyo tuhuruha kitegeeza nti mumaze otukuza eddiba lyakyo era mulikozese musaalireko mutuuleko mukozese byonna al ihab eddiba wegenda olibaage bwomala okulibaaga ennyama ziika kuba yeeri haramu batomedde akabuzi wali mukabaageko eddiba mulikozese muba mulina bimwagala okukozesa edda baagakolangamu naki baakolangamu ebidomola nga sitowa y'amazzi bakola mu ddiba naye mutakkirizibwa kulya nnyama ya kisolo nga kifudde kyokka era ne kyebatuze kyokka ne bakyebatuze okwata ekisolo ne bakituga sawaau miti gye gigituze oba muguwa gwe gugituze oba bantu bebakikoze ki oba nsolo zinne waazo amateeka g'eddiini gaga tetulya yagula enkoko ze kati yazisiba bubi enkoko wagituusa ewaka agekulaga enkoko efa yakambe abaana ne babawo kaleeta nga bakanoonya kabuzi n'agikuba erinnyo n'agikuba obulago nga tayagala kukola loosi tujja kukiraba inshallah tujja kukiraba insha allahu taala so ekigambo ky'ebintu ebifudde Allah yatugaana n'ebitugiddwa Allah kumanya yatuziyiza n'ekintu kye batasomeddeeko basimala
tebatasomeddeeko ki basmala wala taakulu mimma lam yudhkaru fihi ismu llahi, tolyanga ekintu nga tebasomeddeeko linnya lyani. waliyaga nti wama uhilla lighairi llahi bihi, ni kyebatawonze wa Allah, kyebatasaze nga basomye erinnya lyani. wallahi teryakkirizibwa kusala kisolo na sala nga asomeddeko linnya lya kitonde kyonna. bwe tusala tusomerako linnya lyani ya Allah. bismillah, bismillahi allahu akbar. agenda okusala ekisolo alina okusomerako erinnya lyani lya Allah tabaraka wataala. tayib, naye bwasala nasomako erinnya lya Allah tulya. ekyomukisa omulungi wano bo tebalikkiririza namu, naye wali abakaafu nga bakkiriza nti tusoma linnya lya Allah. baba akikoze kasabeera mu ba ahlul kitaabi tulya. ekisiibwa Allah bwatu byagamba mu Qur'an, wa ta'amu alladhina utul kitaba min qablikum, omuntu wabanga ali ba ahlul kitab nasala kyasaze hillul lakum, kiri halali gye muli. Allah yagamba jalla jalaluhu basala galiko nikashi nene, naye ngaekyasembayo tulya. mu nikashi nene gyebateekako okubanga abantu babuuza ba ahlul kitaabi Allah beyali ayogerako be bano. naam, bali byebakola na bano byebakola, ne babeera mulhakum bi ahli lkitab, ne babeera nga tubayungira ddala kubali ddala. ekyokulabirako Allah bwe yali akoola ba ahlul kitaabi mu kiseera ekyo yakozesa ebigambo nga bali bye bakolanga na bano byebakola ki. laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. yagamba ba ahlul kitaabi abaaliwo abakristu, yagamba nti bakafiiri. Allah n'abakafuwaza n'obakafuwaza. buli yenna agamba nti bakatonda bali bameka. Allah n'agamba nti bakafiiri, buli yenna agamba nti Yesu yani ye Allah. kane kitegeeza nti abagamba abakkiriza mu bakatonda abasatu olwaleero be baali bakkiriza mu katonda abasatu eri emabega, tewali njawulo. kyokka abo bennyini Allah be yagamba wa ta'amu alladhina utul kitaba min qablikum hillun lakum, bye basazeeko abatali basiraamu abafaanana bwe batyo ne basomerako erinnya lyani beera halaali gye muli. wabula bano baba wano tebasobola kusomerako linnya lya Allah. ekyo Allah yakituwonya, era nabo bakkiriza nti ffe tusobola okusoma erinnya lya Allah, ffe tusaba ebituufu. barakallahu fihim, tusaba Allah abaggulirewo baluŋŋame ne mu birala. kati wano Allah atugamba ya ayyuha nnaasu, abange mu abaki, kulu mulye mimma fil ardi, buli ekiri muki, marhaba, buli ekiri mu nsi, naye halalan, mulye ebiri ki, obujulizi obulaga nti ebiri haramu tetukoonako. ekiri haramu tokola ki, tokwatako. tayyiba, era nahtarizu min dhalika kullu ma huwa ghayru tayyib, tujja mu buli kyonna ekitali ki, ekitali kirungi. kyolya kirina kubanga kirungi ate nga kiri halaali. teryakkirizibwa kulya mbizzi kubanga si nnungi ate teri ki, teryakkiriza kulya bifudde kuba si birungi ate tebiri ki.
tebyakkirizibwa kulya kitasomeddwako linnya lya Allah kuba tekiri halaali. Era atulaga ebintu nti biri tayibu birungi alina kubaani Allah. Atulaga ebintu nti bibi ye Allah yennyini. Kulu mimma fil ardi halala tayiba, bye mulina okulya birina kuba nga biri halaali ate nga biki nga birungi. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, temugobereranga obufu bwaki. Innahu lakum aduwwun mubin, kubanga sitaani mulabe waki walwatu. Shaitaani mulabe waffe nnyo. Allah bwagamba mu Qur'an, shaitaani mulabe w'abakkiriza. Okumanya mulabe nnyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala fi ghairi aya, si mu aya emu si bbiri, yatulaga nti shaitaani mulabe. Era omuntu alina okumwewala. Ya bani adama alam ahadi ilaykum ya bani adam, tetwakola nammwe endagaano abaana baani alla ta'budu shaitana, obutasinza ki. Innahu lakum aduwwun mubin, kuba sitaani mulabe waki. Wa an i'buduni, musinze nze Allah, hadha siratu mustaqim. Walo hadith eri mu sahihi Muslim eva ku Iyad bun Himar, yaqulu Allahu ta'ala, wekitibwa Allah agamba, inna kullama amnahahu ibadi fahuwa lahum halal, buli kintu Allah kyeyawa abaddu yakifuula ki halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa, natonda abaddu bange bonna nga bali ku tawhid, ku aqida. Fajaatuhum shayatin, sitaani nezibakola ki, fajtalahum an dinihim wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum. Saani yajja nebewanikako netandika okufuula ebintu ebiri halaali nebifuula ki, nefuula ebiri haramu nebifuuka ki. Khalaqtu ibadi hunafa, Allah tutonda nga tulina kukkiririza mu ye. Kati omuntu alina okwefaako, hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, omuntu alina okwefaako ali halal, ate n'obutafuula bintu Allah byatannafuula haramu kubifuula haramu. Kuba waliwo abantu abalala nga waliwo ebintu Allah tabaraka wa ta'ala byetufuulira halal nga sebo bo babifuula ki haramu, nga babifuula haramu. Nga ki? Ng'enseenene. Kabamala okwaziina inshallah tubitunuleko. Assalamu alaikum. Okubyeko nga nsomesa naye kkiriza maliriza okusomesa inshallah.
طيب ابن عباس قال تليت هذه الآية يسمى آيين يا أيها الذين آمنوا لا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يجي سما ngaji somera awali mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda nabii sallallahu alaihi wasallam فقام سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص يوم كبانت النبي بيسن سن الجنة نايمك فقال يا رسول الله لقد بكوا الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة سبيلاكو الله انتك مبانتو باينكلا الدوازاوي فقال رسول الله نبينا قام محمد صلى الله عليه وسلم يا سعد أطبي مطعمك سعدي لونغو سبيوليا لونغو سبيو كولاتي يا سعدي وانجي سعد بن أبي وقاص أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة ونالونغو سبيوليا الله جاكوانو كولاتي الدواز والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف لقمة الحرام في جوفه ما يقبل منه 40 يوما omuntu asobola okuteeka entongi mugimanye entongi ey'emmere mu kamwa ke naye nga ya haramu ma yutaqabbalu minhu 40 yawma Allah n'amala ennaku 10 ananga takkiriza dduwazi wayuma abdu nabata lahmuhu min as-suhti wal-riba fan-naru awla lahu omuntu yenna ng'ennyama gy'alya oba amere ennyama nga evudde muki mu kulya haramu min as-suhti suhti ya haramu fannaru awla lahu Allah agenda mwokya omuliro n'omera omubiri n'ozimba ng'olya haramu Allah agenda kwokya omuliro saba Allah ataasa omuliro طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان temugobereranga obuufu bwaki shaytaani erina obuufu erina footsteps zerekana naye abantu bazaagala nnyo waliwo byegenda ereka nga abantu babyagala nnyo shaytaani eyigiriza abantu okuloga abantu baagala nnyo okuloga yuallimuuna annasa assihir eyigiriza abantu okuloga shaytaani eyigiriza abantu okulimba abantu baagala nnyo okulimba shaytaani erina byeragira abantu bingi waqala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafuruda yagamba ngenda kufuna mu baddu bo Allah omugabo nga gwatteeka buli muddu alina okugujjumbira wala amurannahum wala umanniyannahum ngenda beegombesereza ddala ensonga zange nga buli ebijjanga bya kishayitaani buli muntu abikola ki abeegomba wallahi abantu balina buli omu abeerayo n'akantu keyeegomba wala amurannahum ngenda kubalagirira ddala fala yubattikunna adhaana al-an'am bajja kutuuka n'okusala amatu g'ebiso wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah nja kubalagirira ddala to the extent ey'okukyusa obutonde bwani ng'omuntu akyusa obubumbwa Allah bwe yamubumbirako takyayagala yayagala bwa sitaani kati wano Allah aga nti wala tattabi'u khutuwati shaitan temugobereranga obuufu bwaki innahu lakum aduwwu
sitaani mulabe wa lwatu. Tuga nti Allah yatugamba fi ghairi aya ng'atulaga obubi bwa sitaani nti mulabe. Sitaani okuweera ng'omukkiriza omaze kumusinza. Nkiddamu, shaitaani okuweera ng'omukkiriza omaze kusinza ki? Ne bw'oba tonnasinza shaitaani teweera ekuyita mu buli kasonda. Ekyennaku ennyo nti ffenna sitaani tetugiraba naye ate ye tukola ki? Allah mu Qur'ani bw'atu bwe yagamba nti innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Sitaani ebalaba ne congregation ya shaitaani eraba omuntu. Ekyennaku ennyo mmwe temusobola giraba. Kyabulabe nnyo okulwanyisa omulabe nga tomukola ki? Era tero kigamba baganda baffe abasomerera amajini okubeera abeegenderezi. Kuba omulabe gw'osomerera tomukola ki? Olina okubeera omwegendereza, okweteekako olukomera shaitaani ereme kukuyingira. Beera n'adhikaali z'osoma ku makya, beera n'adhikaali z'osoma ki? Olwo olukomera lwa musiraamu lwalina okweteekako. Niyo ogenze tosoma adhikaali, sitaani ajja kukusitula. Shaitaani bagamba mu nnyanja eyo omusiraamu yagendayo n'asomerera ki? Sitaani gwasomerera yennyini shaitaani zamujjula ne zikwata n'asomera ne zimusitula, zimuteeka waggulu. Omanyi bwe zamugamba? Zamugamba nti gamba nti Katonda taliyo wa illa lera kuba wansi nkumenya omugongo. Situla waati waggulu banga. Ogamba otya? Audhu billahi, inshallah tutaase ebikemo bya sitaani. Omusajja yagenza okusomerera sitaani kati ate sitaani zimusitudde. Zimugamba nti gamba Katonda takola ki? Audhu billahi. Yamaliriza seeka agambye Katonda taliyo. Nabuuza seeka ate biki byoyogedde? Ku mutima byabadde bitereevu nti Katonda mumanyi gyali. Ne sitaani nayo nadde njeetaasaako. So omuntu alina okubeera nga atunuulira shaitaani n'eriisa ejjogi. Bannange Allah bye yatugamba ku lulimi lwa nabbi we Muhammadin bikole, ojja kuba muzito nnyo eri sitaani nga tekusemberera. Adhikaali z'okumakya zisome, tuulawo okwo wansi, kale zisomere mu kisenge. Bw'obanga empewo ekufuuwa mu muzikiti, genda mu kisenge osomere eyo. Kwaliwo abantu nga tebaagala kutuula mu muzikiti, naye Allah atugamba okujjukira Allah si kwa muzikiti gwokka, tujjukira Allah mu mbeera yonna. Fa idha qadaytumu ssalata fadhkuru llah wa idha qadaytumu ssalah fadhkuru llah. Mujjukirani fadhkuru llaha qiyaman, mumaliriza essala mujjukire Allah nga muyimiridde. Wa qu'udan, ne mubanga mutudde wansi. Wa ala junubikum, oli ne bw'aba yeebasa asobola okujjukirani Allah. Fa idha tuma'anantum, ne bwemufuna obutebenkevu fa aqimu ssala inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Essala Allah yagiteekerawo obudde obugere. Kati buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu ku makya funayo akadde kaddakiika 3 nga kako. Ebirwadde ebiyinza okukugongobaza n'omala emyaka 10 ng'oli mu kugongobala na birwadde, butawa budde bwo kwekuba njawulo. Obudde bw'okumakya ne butuuka gwe n'osituka busituzi n'ogenda. Tula wansi soma obulaadi bwangu.
obulaadi obwaffe buli mu bintu ebya bulijjo byetukola ki byetuyiga astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalamu wa minka assalam la ilaha illa allah wahdahu la sharika kumakya emirundi 10 n'olweggulo emirundi 10 allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika obulaadi bwe tusoma ayatul kursi qul huwa allahu ahad emirundi emeka qul a'udhu bi rabbil falak emirundi emeka kumakya n'olweggulo qul a'udhu bi rabbin nas emirundi 3 kumakya n'olweggulo a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq emirundi 3 kumakya n'olweggulo bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim tewekuba njawulo bisome ebyo hasbiya allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim kumakya emirundi 7 n'akawungeza emirundi 7 soma obulaadi obwo allah ajja kufuula muzito ng'oli munene tositulwa mu maaso ga sitaani tomala gayingirwa tezimala gakuyingirira ne twefuula cheap olw'obutagoberera directives za nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tulawo ko wansi soma obulaadi mubuyigiriza abaana bammwe muwone emitawaana abaana olumala essola babuleete na lwatu ewaka babuddiŋŋane buyigirize ewaka obusoma abaana babuwulira bategeere nti omuntu bw'amala okusaala tasirika buki bwe wajja mu muzikiti awali abantu bakole ki babusome cyane naye kakasa ewaka nti abaana obulaadi babukola ki babusoma libeerenga ewaka ssomero ne maama w'abaana mugambi okuba tulina bamaama b'abaana abaakhiri zamaani ne bw'omunnyonnyola ebyeddiini tawulira la taarifu munkara wala la taarifu maarufa wala tunkiru munkara bamaama baasukka abeere wakaawo nga tayagala kutegeera nti kino kiri haramu oba kino kituufu abaana ne babeera ewaka ng'abaana bali ku haramu aseka busese asanyuka ne bataata bamuwe bali akuba bukubi ngalo Zainabu ko yambadde olwaleero kabakuba taata nga gwoyogere ogamba Zainabu olw'okuba ayambadde obugoye obumukutte obulaga amabeere lwaki mwonoona abaana ba umma olowooza wamuzaala kinene nnyo muleke kwonoona baana ba umma muyigirize abaana eddiini yaabwe abaana mubayigiriza okweteekako olukomera kubanga okusoma adhikaali oba weetaddeko oluki olukomera abaana mubayigiriza okusoma Qur'an eyo omuntu buli wagisoma aba atadde wakati we ne shaytaani hijaban mastura ejigiki eri mubikka ziba tezikyamulaba abalala bonna zibalaba gwe ziba tezikyakulaba soma Qur'an wa idha qara'ta al-Qur'an buli wosoma Qur'an oba otadde wakati wo ne shaytan ejjiji nga ddene sitaani tezikulaba abalala zibalaba gwe tezikulaba naye omuntu amala akabanga nga tasoma Qur'an so baganda bange Allah yatuwa ebisobola tutaasa sitaani naga nti innahu lakum aduwu mubin shaytaani mulabe wa lwatu shaytaani bweraba omukkiriza nga afunye obuzibu eseka era ewulira ki essanyu bw'atyo omulabe bw'abeera mulabe wo bw'ofuna ekizibu bw'abeera muntu ayinza okubikkako olumu n'akulaga nga akola ki naye bwadde ewaka aweera buwezi nakuwaga namuli munda kyaba awulira ssanyu ati shaytaani bwetyo bweri innahu lakum aduwu mubin
قال الله تعالى إنما يأمركم بالسوء شيطان يجرز abantu السوء ukuri bicham السوء إنما يأمركم بالسوء buli akole ekibi shaytaani yemulagira ala tariqati gayri mubashir mukuba eritali lya direct innama ya'murukum bis-su'i eragira abantu okukola ebibi wal fahsha'i n'okukola obuseegu n'okukola obuki obuseegu wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun n'okwogera ko Allah bye mutamanyi ndo asobola okwogera ko Allah byatamanyi atya lwaki tolya kino bye twabisangawo kirabika ne Katonda yabiragira lwaki okola bwoti naawe ebyo ebintu byava dda naffe twabisangawo kirabika ne Katonda bwati bwe yabiragira waliwo omuganda waffe omu bwati bwayogera mbone nabbi yaliddira nswaso taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kwogera ko Allah byemutamanyi kati nabbi nga yeddira nabbi Muhammad omuwarabu abawarabu beddira nabbi yali yeddirayo yekka taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kwogera ko Allah byotamanyi abantu bangi babikola mu ddiini nga tafaayo kwogera bitalina bujulizi mwe eddiini yakajja jjuuzi katugoberereko ki mwe eddiini yajja jjuuzi ebyo bya nnono yaffe tukubiriza abantu obutatwala ddiini nga kintu kyakuzanyirako eddiini ya Allah tebagizanyirako kubanga yensonga eyaviirako okutonda omuntu okutondebwa kw'omuntu Quran suratu Dhariyat Allah aganti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun qala Abdullah ibn Abbas illa liya'budun illa liyuwahhidun saatonda majinni n'abantu okujjako nabatonda kunsinza kati ene ddiini ey'okusinza Allah yaviirako min ajliha khuliqa al-khalq Allah kuyisiriza n'atonda abantu kiba kitegeeza nti tewabeera kubaawo ddiini abantu tebaalikoze eki Abdullah ibn Abbas yaga nti illa liyuwahhidun banjawule nze Allah nga bansinza illa liyabudun illa liyuwahhidun banjawule mu kunsinza bansinze nga nze nzekka Allah baleme kungattako kintu kyonna nga bansinza kati omuntu asinza Allah alina musinza yekka kyosinza ng'osinza ne Allah obeera mushiriku tusaba Allah taasi shiriki bw'osinza Allah ng'osinza n'empewo z'ekika fa anta mushirik obeera ogasse ku Allah kubanga empewo z'ekika bitonde emizimu bitonde ate Allah mutonzi amayembe bitonde ate Allah mutonzi emisangwa butonde ate Allah muki waliwo abasinza Katonda bulamu kitonde ye ate Allah ye mutonzi yatonda ebitonde ebyo kati omutonzi w'ebitonde ebyalagira alina kusinzibwa atya tagattibwako kintu kyonna kyova olaba Allah yaga nti ma uridu minhum min rizqi Allah tatwetaagamu mmere yayagala kimu tumukole ki tayina byayagala birala ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun saagala bantu kundiisa Allah bwatu bwagamba inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala ye mugabirizi nanyini maanyi kati ekyaviirako okutonda ebitonde Adamu ekyaviirako okutonda Ibirisi amajinni n'ebirala
liibadati rabbihim basinze omutonzi waabwe Allah baleme mugattako kintu kyonna abatakoze ekyo muliro sallallahu taasa omuliro innama ya'murukum bisuu'i sitaani eragira abantu ebibi walfahsha eragira n'abantu obuseegu wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun ebintu nga bibi oba obuseegu sitaani erina engeri gyebuwundamu okumanya sitaani ewunda obuseegu esobola okuleeta omukyalo omukulu akuze nemuwundira mini mugyalina okwambala nga ayita mu bantu awo era nga musanyufu nnyo wano kyalinga kiva okuva edda nedda okuyisa amabeere ebweru omwana omuwala n'ayisa bweru ng'ateeka amabeere bweru kyali kiva ennyo omwana omuwala okulaga ebisambi biwa yadde entumbwe kyalinga kiva omwana okulaga omugongo gwe bweru omuwala naye olwaleero abantu tebafaayo olwokuba shaitaani zayyana lahum sitaani yabawundira omulimu ogwo kati balina mabeere sho kundi sho mugongo sho bisambi sho showaati kathira balina sho muki mungi kakateri kye batalinaako sho sallallahu tutaase obwononefu obwo wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun okwogerako Allah bimutamanyi هذا وصلى الله وسلم وبارك وعنم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع الله تبارك وتعالى tugasenebyo atukuberanga teka munkola jakunga waliwo alina kyagamba naye yo programu yaffe yokusomesa kulwalira bikewedde naamu imam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam seko kusitula emikono nga ku takbiratul ihrami singa njireka nga ngenderedde nentandika butandise swala nga sisitudde emikono seka kiramulwa kitya singa omuntu mukusitula emikono nga ggulawo esswala n'azinga buzinze Allahu akbar n'atawanika mikono kiramulwa kitya assunna kuwanika mikono takbiratul ihram mpaji mu mpaji zaki z'essola era oli bw'aba tagireese swalaavu naye okuwanikirako emikono sunna nkiddamu takbiratul ihram mpaji mu mpaji zaki wabula okuwanikirako emikono kyamuki kiri mu sunna z'essola oli bw'atagiwanika kikendeeza empeera zaki bw'agiwanika essola yeeyongera mpeera bw'oba togiwanise fakad khalafta sunna oba oyawukanye kuki wallahu taala naam faddal naam ekibuuzo kyange kiri ku bano abagenda munaku munga musabirillah abasabiri naam bo bagamba nti singa tebakikola ediini entayinza kweyongerayo era agamba batya mbu singa tebagenda kugamba ku bantu kubabuulira kigambo kya Allah ediini entayinza kweyongerayo ne bagamba nga bebekwasa aya ya Allah eri mu Qur'ani surat Mudaththir mbu Allah yagamba wange gwe webise genda otegeeza abantu ekigambo kyange nga bekwasa obujulizi obwo ne bagamba n'okugamba nti gundi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasindika Mu'adh agende e Yemen abagambe nabo mbu obujulizi obwo Sheikh kyenjagala obuuzaako butuufu nti tusobola obweyambisa oba babweyambisa mu bukyamu obujulizi obwo zikiri kalenge oba sabiri
bayita abasabiri. Ekibinja ekyo kyazimbibwa ku bidaati, akukuloota kwa Maulana Ilyas, era tukuutira abantu okweyongerayo n'okwetegereza ebizibu byakyo, kubanga lam tubna ala alhaqi, tebakizimbira ku maki. Eddiinu qaala Allah, eddiini tugijja wani? Wa qaala arrasulu, tukijja ku mbaka wani? Bwenjogerako obuzikiri ffenna abasinga obungi twayitirayo okujjako Seeka Jamiru. Tewayitayo? Walaba wasubwa. Ffenna twayitako muzikiri. Muzikiri kalenge imaani okugirinnyisa yayitira eyo, naye naffe twali tumanyi nti bye baliko biki biseera ebyo nga era ekyayisa abatabuliiki bwe mulaba olwali nti butabuliiki yali jamaatu tabliigi eyo olw'emirimu gye bakola ki. Wabula omuntu bw'aba tannategeera ilalu zibulimu, si kyangu kwawula nti balina ebikyamu. Wallahi mbabuulira ekituufu, olw'ebirungi gwe byoba olaba nga babikola, era omuntu atandika okwebuuza kaakati okukoola abantu okubazza eri Katonda kyekibi, nawe era olaba nga kiina buki. Ekyokubiri, nkola omulimu abantu abalala gwe batakola. Nze ntuuka mu bantu, mwe mutuula mu mizikiti temuva, mwe mutuula wammwe. Ekyo kibi ekyo kirungi. Tusoma Qur'ani, ya ayyuha almudaththir qum fa anzir. Tusoma 40 an-Nawawi, fadailu al-a'mal, tubitegeeza abantu. Kati waliwo buzibu ki? Kati omuntu nga tannaba kubyetegereza ebyo tasobola kutegeera nti omulimu ogwo gulimu ebiki ebizibu. Naye tukoola abantu okuddayo okutegeera eddiini gye yakola ki, yasibuka ne gye yava. Eddiini yaffe agitutegeeza bamuyita Nabbi Muhammad. Oli ne bw'aligendawa wallahi asomesa eddiini eno bamuyita Nabbi Muhammad. Imaamu Maliki yatuwa qaida yali ennungi ng'asomye aya eryega nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama. Olwaleero Allah ajjuzza eddiini yammwe n'ekyengera ky'obusiraamu akijjuzza ku mmwe. Imam Malik yaga nti ma lam yakun yawma idhin diina, ekitaali ddiini ku lunaku olwo Allah lwe yajjuza eddiini, falan yakuna diina, tekigenda kubeera ki ila qiyami saa. Gwe nawobanga gwokireese ebbanga lyomalanga toli nabbi, tetubikkiriza. Tutya nnyo okuddira eddiini ya Allah ojjongeramu ebitakola ki, ate nga tukakasa nti yeddiini eyo. Maulana yaloota nga abantu balina okufuluma, era nga eddiini erina okuddizibwa obupya. Ebintu ebyo si bituufu. Bw'oloota ekirooto ky'oloose okuloota tetukigendera kufe, tugendera ku bya Nabbi Muhammad. Otulaba nga bikwatagana n'ekirooto kyo nga tukitwala mu maaso. Naye mu bizibu ennyo ebyazuulibwa okubeera nga asulu, waliwo omuwalimu bamuyita Muhammad bun Jamil, yakuba risaala ye yalondoola n'akola ne field work, n'atuuka ekitundu baganda bafaabo gye bagenda. Maulana Ilyas gye yatandikira obuzikiri obwo n'ebirala, yagenda okukizuula nga bali ku aqidatu sufiya quburiya. Aqida ya kisufi yaki
ey'okusinza kabbuli n'okwetooloola kabbuli n'ebifaanana bwe bityo, wabula ffe tetujajinga bali eri na bali luddawa, yadde nga bali be baatandika. Omuntu atamanyi biri era bangi babiwakanya abataabituukako, kuba ono yaga nti nina obbagoberera paka, wallahi sikakasa nti alimba ku bbo olw'ebigambo bye yaleeta n'obujulizi bwe yaleeta ku bbo, sikakasa nti alimba. Nawandika ne risaala okulabula abantu akabi akali mu zikiri kalenge. Akati baabeena abasinga obungi bambi tugoberera bugobezi, nzira bwe nali ngoberera buki nga ndaba migaso girimu jamaa, nga ndaba birungi birimu ki, oba ekigambo mukitegeera, nze ndaba birungi birimu jamaa, nze nenkola ki, ate teri kubuusabuusa, mulimu ebirungi bye balina okubeera nga batuukira ddala ku muntu wa bulijjo. Era ddaawo eyo tukubiriza abantu okugizzaawo. Tusobola n'ogikola yadde tetuli mu zikiri kalenge, tusobola okukola ddaawo eyo yadde tetuli muki, lwakuba nti abantu batamwa n'ebituufu nga balabyeyo abantu ababikola ki, abakkiriza si bwetu bwe tubeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafulumanga n'agenda mu bakaafu, n'agenda mu butale, n'akola ki, daawa. Ate nga Allah atugamba nti lakad kaana lakum fi rasulillahi, bano abasajja be yali agenda okukola okugamba nti ya ma'ashara quraishi qulu la ilaha illa Allah tuflihu, banaye mugambe la ilaha illa, baali basiraamu abo. Yagenda mu bakaafu, yagendanga mu butale awaali ng'abantu nga beetabise kubakoola badde eri Allah, naye ansiza abawarabu abamu bakikola, bagenda mu butale eyo gye bakolera ddaawa eyo. Kati eyo ddaawa abantu bagifiisa, ne tugamba nti ab'e China mukole mu butale bw'e China, mugambe abantu b'e China, ab'e Kasangalabi nabo mugambe ab'e Kasangalabi. Teri bwetaavu bwa kutambula nga tujja mu mizikiti mu tusule mu mizikiti, kuba eyo bida abtadauha, eyo bida bagizuula ey'okugamba abantu mbu tutambule ennaku 4, ennaku 3, ennaku 4, myezi 4 nga beekwasa mu bagenze mu sabirillah. Eyo si nkola yaffe ng'Abasiraamu. Obusiraamu tebugambangako bantu kusituka bagende bakola ddaawa basulenga mu mizikiti, wabula beekasangalabi mwekolemu omulimu, mukole ddaawa ku bantu bammwe. Era Allah aga nti wama kaana almu'minuuna liyanfiru kaffa, abakkiriza tebasobola kusituka bonna bagende. Naye singa wabeerayo ekibinja ky'abantu liyatafaqahu fi ddiini, bagende bakuguke muki, waliyunziru qawmahum idha rajau ilayhi, batiise abantu baabwe nga bazzeeyo, laallahum yahdharuun, abantu baffe batukakatako. Kati nze kintwala Pakistan kiki, nga waliyo Abapakisitaani bemumanyi, oluusi nga n'okutusinga batukola ki, bakole ddaawa ku Bapakisitaani bannaabwe. Mu Pakisitaani ogenda kukola ki ddaawa ki wano e Uganda, ddaawa ki gy'ogenda tukolako, nga mulimu abamanyi ebitundu ku ffe, olw'okulabako nti mweru balyoke bakukkirize. Fe Allah tugamba nti abantu bagende bayige, bakomewo batiise abantu b'ebitundu byabwe. Kati enkola eyo baganda baffe gye bakola ey'okugenda mu tugenze ennaku 40, ennaku 4, ennaku mmeka, enkola Nabbi Muhammad tagitugambangako.
bwe yali atuma Muadh bun Jabal mathalan yamutuma mu bantu n'ambuulira ne byagenda okukolayo netamugamba nga hondige waliyo muzikiti kye wagenda osulamu yamutuma mu bakaafu kukola mulimu niyabatan anhu omulimu nabbi gwe yalikoze n'atuma omuwalimu nga mukenkufu genda osomesa abantu innaka taati qauman ahla alkitabi genda bogenda mogenda mbakatuliki faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi kyoba osooka okubakoola nakyo shahadatan an la ilaha illa allah sooka obategeeze allah fa inhum ataauka fi dhalik tunuulira irimu watadarruja fi lilm tunuulira irimu n'okutambulira mu masa ng'ogenda okwowola abantu okubaza eri allah sooka obasomese basics z'obusiraamu fa inhum ataauka fi dhalik bwe bakugondera mu shahada ne basiramuka fa akhbiruhum anna allaha aftarada alayhim 5 salawat bagati allah yabalaalikako essala meka fi kulli laylatin wa nahar bazisaala ezimu biseera by'emisana endala mu biseera byaki byekiro fa inhum ataauka fi dhalik bwe bakugondera mu ekyo fa akhbiruhum anna allaha aftarada alayhim sadaqata bagati allah yabalaalikako zaka tuukhadhu min agniyaihim zaka eva mu bagagga wa turaddu ila fuqaraihim eddamba ki wa iyaka wa karaimu amwalihim newe wala okutwala ebinyirira mu maali yaabwe oba osolooza zaka abantu baagala nnyo bakwatira ku maali ekola ki ezo basics nabbi zayigiriza Muadh amugagenda muyigiriza abantu eddiini tekyakomaawo Mus'ab bun Umayr yamutuma e Madiina nga nabbi akyali Makka namugagenda oyigiriza abantu era suura gye baasinga okukwata yali suratul a'la sabbih isma rabbika al-a'la kigambibwa hafidhaha as-sagiru wal-kabir wal-mar'at abakyala bagikwata sabbih isma rabbika al-a'la abasajja ne bagikwata abwana obuto ne bukwata sabbihi suratul a'la gye yagenda naye Madiina ayigiriza abantu ddiini ne nabbi yabakoola e Makka ebikebe byali bizze n'abawa omuwalimu agenda abayigiriza Qur'an ekyo tekirina buzibu okusindika omuwalimu mu kitundu agenda ayigiriza abantu ki eddiini so si kutambula jamaa habilu wannabil fenna tugende wallahi ne yasiramu seggulo ng'asiramukidde ku mukono gw'abaganda baffe ababazikiri abasabiri asobola okuvaayo n'atuwa maweeza mbuuza oyo agenda kunsomesa ki eyasiramuse eggulu nga tuwe bayaani la ilaha illallah ogenda kunsomesa ki netunulira amarati daba nabbi bwayigiriza agenda okukoola amubuulira ne byagenda okukoola ne baani bagendamu ogenda mubakatuliki bagambe bino kuba amanye embeera zaabwe bagambe bino tobikwatako bakubuulira embeera y'abantu biki byogenda bagamba bw'ati omuwalimu bwateekebwateekebwa ng'agenda okusomesa oba okutuusa ddaawa kyova olaba nti abatasiramukidde mu mbeera eyo okuggyako allah gw'aba asaasidde mu mbeera eyayirimu ebiseera ebisinga obungi era obukkiriza bwabwe bubeera bwe butyo illa maruhim kujjako nga allah akusaasidde nnyo nga yagera nti olina okufuuka kino ekyokubiri abasiramukira ku mbeera eyo ne bagenda bayiga ekiseera kinene nnyo babaddukako obuzikiri ne babukola ki oba abatereeredde abalungamidde mu mbeera eyo bakira ekiseera ne babaddukako
obuuza lwaki babaddukako yomo amuntu amazima agategeera malo naye kyewunyisa bwe baba baddukangako ng'ate babapinga. Tulina abayizi be twasomanga nabo babaleese kukola buzikiri ne tubawambira ne tubasomesa eddiini. Kakana ng'omwana asaba faculty bw'atereera agayo omulaba apinga omulimu oyo, apinga omulimu oyo, akuba omulimu oyo. Tajjukidde nti omulimu guno gwe yafulumiramu okufuna ebyo byafuna. Omulimu ngupinga olw'ensonga nti nategeera nti bino byetukola si biki, sigupinga lwakuba nti sigwagala, wabula nategeera nti buno obuzikiri nabuyitiramu Allah nanzikiriza nenfuna kino kyenfunye, kati ate era nsigale nga nkoolereyo. La so tukuutira baganda baffe abazikiri, zikiri kaleeni basabiri bakomewo ku mazima. Addiinu qaala Allah qaala rasulu qaala sahabatu, eddiini tugijja ku Allah, ku mbaka wa Allah ne basahaba, so si ku bantu, so si ku kuloota, so si bintu ebifaanana bwe bityo. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Fadhal Sheikh, kibuuzo kyange bibiri Sheikh. Marhaba. Kisooka enjawulo eri wakati wa rejisu ne najisu. Ekyokubiri Sheikh, twogedde ku ekintu ekitoogeddwako linnya lyo kitibwa Allah nga kisalibwa kibeera haram. Waliwo omuganda wange yannyumiza nti yalina kojjaawe yali anywamu yali musiraamu naye olunaku lwatuuka n'anywa nnyo, olwo yanywa nnyo, mu kunywa nnyo nadda ewuwe alinayo embuzi ye, age embuzi eno ngenda gisala dhohiya mu butamiivu bwe, nasoma bisimila n'agikola ki, n'agisala. Ekibuuzo kiri Sheikh nti mukkirizibwa okulya ennyama eyo nga mubamu nekyo nti bigambo bye yayogera yagaa nti embuzi ngenda kusala ki, dhohiya, naye nga tese eidindi ya dhohiya, nga mutamiivu nasoma basimala nasala. Barakallahu fi. Omutamiivu bw'asala ekisolo tukirya naamu, kasaabeera musiraamu nasomerako basimala tulya nkiddamu. Tewaliwo obujulizi nga bugaana okulya omutamiivu omusiraamu ng'asomye basimala kyasaze, tetubuyina. Era togamba nga abantu temulyanga kya mutamiivu ng'asomye basimala, wabula tukuutira abantu kwewala okunywa omwenge. Omusiraamu tanywa mwenge, awaguza buwaguza n'agunywa. Owekitiibwa Allah yaziiza omwenge mu Qur'an, n'aguziiza ne mu sunna zombaka Muhammad. Katwewala okunywa omwenge. Ate nabbi yagaa nti man shariba khamra dunya la yashrabu min khamri al-akhirah. Ekakutaana n'okomba ku mwenge gw'edduniya, guli ogwa akhira oguwoomu ebyensusso togenda kunywako. Ate guli Allah aguteerayo nga migga, si buno obuveera obwebasa abantu ku kkubo, okanywa ne kakufuukira ekizibu. Ebagaa ndi we mulaba sente ze zimutawanya, sente nga gwe wazikoze ne zikola ki, guli temuli ebyo. Anharu min khamri ladhati lisharibin, gwayitirira obuwoomu eri abagunywa. La yasmauna fiha lagwa wala kidhaba, agunywako tagenda nga awogganira ekkubo ng'abatamiivu baffe bakola. Wala kidhaba, yadde okugenda ng'ayogera ebigambo eby'obulimba ebitalina makulu. La yasmauna fiha lagwa wala ta'thiman, teri kukola mazambi nti onaafuka mu ngoye ng'onywedde omwenge. Naye guno ogw'edduniya guleeta hangover, mpulira babyogera okwo osimanyi nnyo omwenge, teri mwenge gutaleeta hangover. Bibonyobonyo byereere biri mu mwenge gw'edduniya, kyovula Allah yagugaana n'agaa guli haramu.
kabeere VIP ayina side effect buli kye bayita omwenge. Shaitaani yerimbalimba abantu mugulina. Olaba nabbi yatugaana okwejjanjabisa omwenge. Nabbi Muhammad yagamba yagati Allah taddiranga kintu kyefuula haramu ate nakiteekamu ddagala. Era ebyo abantu beberimbalimba mbu enjaga erimu ki eddagala. Okubuzaabuza kwa shaitaani. Obulabo obugenda okuva mu ekyo sitaani kyekubisse mwe muva bikansa ebiruma abantu nga bamize amakerenda agajjudde enjaga. Abantu ne bonooneka ebibumba, abantu ne bonooneka organize ez'omunda. Bye bizibu bye tufuna kubikkibwa shaitaani ng'abantu balowooza mbu mulimu obulungi. Kati seeka amakerenda gazire. Abawulira gazire tugamira. Era ne nditegeera nga lirimu enjaga nemba naliguze sirimira. Naye nze baŋŋamba mulimu agatalina njaga. Gyegali tusaba Allah tutaasi. So baganda bange ab'ebitiibwa twewale haramu. Barakallahu fi. Ekyokubiri kibadde ki? Rijisu ne nagisi buli kimu kivunula kinne waakyo. Arrijisu annajisu. Bucaafu. Wakubadde nga abamu kuba wali mubalaba nti arrijisu esobola okubeera maanawi. Ate najisu ebeera hissi. Naye buli kimu kisobola okuvunula kinne waakyo. Maanawi nga kyamakulu. Tekiri nti wewe kikuyiikako awo baweddeko wuzo olina okunaaba. Kyokulabirako ennyama y'ebifudde Allah agiyita rijisu. Bwe nkwata ennyama y'ekifudde ne ngiteeka wano olwo mba mpeddeko wuzo laala. Olwo nina okunaabawo. Enkoonako nzikirizibwa bulungi okusaala kubanga maanawi. Ala kulli buli kimu kivunula kinne waakyo. Rijisu kitegeeza bucaafu. Ne najisu kitegeeza buki? Bucaafu. Era Allah akiyita embizi. Embizi Allah agiyita bucaafu. Nabwe kityo omwenge Allah aguyita buki? Rijisu min amali shaitaani fajtanibuhu. Bucaafu mulimu gwa sitaani, mwewale omwenge. Bucaafu Allah n'akiyita n'ebintu birala biki? Nezzaala Allah yamuyita rijis. Fajtanibu rijis min al-awthan wajtanibu qawla az-zur. Mwewale obucaafu. Wallahi ne shiriki Allah yamuyita ki? Rijis. Lubaale Allah yamuyita rijis. Bucaafu. Ekyewuunyisa nti ddala bucaafu. Era lubaala alagira abantu kukuza byala. Osanga omuntu omusamiza omulungi ng'akuzizza agaala gonna galimu ki? Rijisu. Bujagaali yali tanaaba. Bujagaali yamala ebbanga nno nga tanaaba. Ebiviiri byonna ate ng'asula kumpi n'amazzi. Naye nga takola ki? Shaitaani zamugaa tonaaba. Rijisu min amali shaitaani. Emirimu gya sitaani bucaafu. Kulagira bantu buki? Inshallah tutaasi. Barakallahu fi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Seeka ekibuzo kyange kiri kulwaki basimba ebitooke masangazira oba makoona kya mu Busiraamu olw'omugenda okuziika ne musanga basimba ebitooke mu makoona kya mu Busiraamu? Barakallahu fi. Lwaki abantu bateeka ebitooke mu makoona? Babiteekawo okulagirira yenkola y'ensi yaffe, okulagirira abantu nti wano we bagenda okuziika.
naye tekiri sikimanyiiko wallahi nti kitooke lwaki kibateekawo, naye tukimanyi waliwo omukolo musimbe ebitooke abantu b'eggwanga kwe bamanyira nti awo waliwo webagenda okuziika. Era naawe kenyini bw'obanga obuzi gatuwetere wano awali ebitooke wano kirabika eno gye tulaga ye wali omukolo, era bakukubira n'akasimu ne bagaa Seekaziizi onaatuuka wali ebitooke. Amakulu alaama kabonera akakulagirira, kitegedde ekyo kyemmanyi, ekisukkakaawo sikimanyi. Barakallahu fi Seke ebibuuzo byange biri bibiri esebo biri ku nsonga ya haramu. Wembanga kiramulwa kitya tugeze nga mpeereddwa ekidduka eri omuntu oba boosi wange nga ntumirako ebintu bye ng'ateekamu oba n'amafuta, kati mukubu mwentambulira genda obipikinga bimuleetere osinesanga bakasitoma banifuna abalala abantuma, ezo sente zibampadde ziba zoono nannyini kidduka oba ziba zange. N'ekyokubiri, wembanga ndi mu mikono gy'omuntu andabirira oba mpeerera school fees oba n'okulya kwambala, ninga nkakasa bulungi nti ddala nti ennyingiza ye erimu haramu oba mulimu riba, biki ebyo, nze haramu eyankosa okumulya n'okumuwa nga naam. Barakallahu fi singa omuntu amba booda ye nanga nti genda emukono ongulireyo ennyama, mba mpeta wano nga nsanga David nga gansuula akaawe nasuuti nkuweyo 1000 nga muteekako nga mpaaki amafuta ga boosi ne piki yani 10,000 olwo nduwe boosi kyagamba, oba bwe mbandulidde mbandidde haramu. Naamu si lulu okozesa lwaki ng'okimanyi si lulu, lutuuka ewaka okomewo wa boosi omwanjulire 10,000 amugamba nti sanze wali David nampaaki ampa 10,000 naye mbadde nsaba boosi ndulye. Boosi bw'anaaba alukuwadde n'olulya ojja kuba olidde tayyiban, olidde ebirungi, naye kwogeza n'olulya nga boosi tomaze mutegeeza okujjako ng'oluvugidde ku piki yo n'amafuta go, la baasa bihi. Naye bw'oba toluvugidde ku ebyo, boosi yakuwadde piki ye kugula nnyama wa kitegeerekisi. Barakallahu fi. Ekyokubiri kibadde kya omwana ali wansi w'omuzadde obanga singa omwana abeera wansi wa muzadde we yamulabirira yamuweerera, naye nga omuzadde byakolagana nabyo bya haramu, naddala bano abeewola ssente za riba, omwana akola atya? Bwabeera nga mwana muto alina kugondera mbeera ekola ki, ne bw'atuuka mu myaka egyawula n'abitegeera waddembe okwerwanako atya okugamba maama we ne kitaawe enkola eyo siki. Bannange Ibrahimu alayhi salatu wassalam aliko ekyokulabirako ekinene, era Allah kitugamba nti kad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim, mwine ekyokulabirako ekinene kwani Ibrahimu taata we yali akyali muto yanki, n'amuwa amasanamu agenda agatunde, era nga mwe bajja kuutu yaumi, kuba taata wa Ibrahimu Azar yali muweesi w'amaki ambaga ati yali kitaawe, naye Qur'ani yali eyasarraha negamba idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ibrahimu yagamba kitaawe ani? Azar. Ne Ibrahimu ye kasita ategeera nti tebitegeera bino, ye bwe yatuukanga eri okubitunda baawugawangayo okugatunda, ye yagalanga nga bulala. Ani agula bino ebitagasa bitalina mugaso? Ani abigula? Ani agula bino?
naye nga gwe wadde bizinesi ogikola ki? Kati abantu ne batandika omuwulira bakwano baani? Mikwano gya kitaawe. Mikwano gya kitaawe ne bajja nayagale waye mutabani wo ate ebintu nga abitunda sitayire ennaku zino nti agamba ki? Nti obwedda tuwulira ayimba, ani agula bino ebitalina makulu, ebitagasa, ebitakosa? Oba ekigambo kiraba omuzadde awo wennyini we yatandikira okyawa Ibrahim. So omuntu bw'afunamu ku magezi ekyokulabirako ekinene tukirina kwani? Obutasirikanga busirisi kulya haramu. Oyinza okuwangala ne haramu oyo mubiri n'akufuukira ekizibu maaso ga Allah. Oba mu duniya mulamu obusigadde temubonyaabonya baana bammwe nakubaliisa haramu. Nabbi yagaa nti wagudhiya bil harami, aliikirizibwa haramu. Fa anna yustajab min dhalik. Omuntu afaanana bw'atyo Allah ayinza atya okwanukula edduwaayi kulya haramu? Kati okuliikirizibwa haramu n'okulya haramu kya bulabe mu Busiraamu. Tukubiriza abasiraamu okukyewala n'okutaasa abaana baffe n'okubeera abeegendereza ennyo ku biki bye tugenda okuyingiza mu mbuto zaffe n'embuto z'abaki. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.